naye obulaba naye nze ensonga zino nali nzimya amazzi zisiriire nga ndaba ziri awo tezitegeerekeka ate nno waliwo neyali aŋŋamba nti mwami Bwanika mbona yalina omukono mu musango guno kakati story eno omukyala gwe bayita Ruth Kalibala Bwanika munnamawulire ye yatandika story eno ku YouTube channel ye eya RKB era bangi mwalaba emboozi eno nga Hajat Zurah agamba omwana gwe bayita Nisha gwatazaala biologically by the way gwatazaala biologically ani atazaala Hajat Zurah mwana we si mwana we ku information gye nafunye mwana we ddala okusinziira lwakuba nze anyway soko maleyo nze ku information okusinziira nga ate gwe nagijjeeko mwesiga ebiseera ebisinga bwa atrusos kamala okunotinga wano kyogambye ekyo mwesiga ebigambo bye tebitera kubeera byakusamwasamwa agamba nti Nisha si muki si mwana we biologically naye mwogedde ebigambo wabula banna kati ng'agamba nti yakola ki yamukabasanyi of course ati omwana oli yavaayo n'agamba nti yakola ki bamugamba nti maama yamuteekamu ebigambo bingi bizze byogerwa omusango bangi nnyo abakoze eki nga bwegambye nti Ruth Kalibala Bwanika story eno yagikola ku YouTube channel ye bannamawulire abalala bazze bakola ki bagiripira ono n'agyogerako ono n'agyogerako ate kasitola kuba kati such a story ebeera eri mu gye twandiyise abakola amawulire gano aga main kasitola ba story ng'evudde mu mawulire gali aga main nesala nedde no mu entertainment omanya nti story eyo egenda kubaamu bingi nnyo ebikola ki ebitategeeragana ebitategeerekeka of course Honorable Nsereko yaguyingiddemu Minister Balamu ye minister waffe gwe tuyina ow'abaana naye n'aguyingiramu awo former minister Nakiwala Kiyingi naye yaguyingiramu awo bantu bangi nnyo bazze bakola ki baguyingiramu of course gukyali mu kooti oyinza okugamba nti omusango guli mu kooti tegukkirizibwa kwogerwako naye of course gulima okugamba waliwo ekintu ekitakola ki ekiteebereka nga yagalagaana oba naffe tuyinza okumenyamu ku tteeka awo ne tukyogerako ntagenda nnyo mu bya kooti naye nga at least ne tukola ki ne tubaako kye tukyogerako of course ne tufunamu ekyokuyiga ate ne tulaba wa gye tukola ki gye tulaga story eno ekyamazima sigigoberedde nnyo kuba nze nagirabamu ebirumira biyitirivu era nze ninze wali wekigenda okuggukira bagambe nti Hajat kituufu Haji yakola ki yalya wali nze weninze Haji yalya teyalya bw'abanga yalya kyekiddako bw'abanga teyalya awo kati nze weninze era wenja okufunira ennyo interest mu story eno yonna naye okusinziira gwe story eno yonna gyetandikidde paka wano weetuukidde ku high court gye babadde ennaku z'omwezi nga 4 wadde nga bagenda kuddayo nga 18 omwezi guno ebintu bino obiraba otya era birumira ki ebirimu tutandikire awo afik n'abatulaba nze ndowooza ngenda kugamba byonna bisoboka mu Uganda wano ekya Haji okulya oba ekya Hajat okuwaayiriza Haji nga alina ebigendererwa Hajat okuwaayiriza Haji kisoboka ne Haji okuganza omwana oyo kisoboka kitya kuba omwana wa Haji si wa Hajat ngezezaako okugoberera wa Haji oyo anti eyampadde gundi eyampadde infono kakati ekizibu kye nafunye mu musango eyampadde infono ngani era kyoboolaba kirungi Hajat yasanga ne Haji ne omwana omusango omwana wa Haji biologically si wa Hajat Haji Ali eyabikugambye addala kanoonya likes nokakasa kakati ze kankubuulireko ekintu kimu kyekizibu kye twafunye mu Uganda nti mu Uganda muno era nyinza obutabanenya nnyo abavuddeyo n'endowooza ez'enjawulo nti Uganda kati etuvuga sipiidi edda omuntu bwe yavanga yolagamba nti
mukutte akwata omwana wange twamanyanga bituufu omwana bwe yavanga n'agamba nti yankutte twamanyanga biki kati tuli mu mulembe maama mwasobola okugambira omwana nze ninako omukyala emabegakaawo tandi wala nnyo nja kumukubulya tumaze wano mbu yagamba muwala wamuyita ssenga nti omulenzi oyo yamukwata akameseji ku ssimu namuga agenda ewuwe ngenda kujja mbenga kutte atuwe ssente ne fiizi ze ezataamu ejja sizirina tuzimuggyemu kati gwe mulembe gwe tulimu kyova olaba bakyala kunoonya ssente nammwe abaami obutekkusa obula nkugambye tituli mu mulembe nga byonna bisoboka nga byonna bikola ki okuwayiriza ono n'okukikola kati bakwa juzi waliwo abadde akabasanya omwana we yennyini era naye kiteeberezebwa manyi kiba kiteeberezebwa nonta nti nga kooti egambye nti ki oguzizza kaakati ensonga za hajati mukama nfunye ekisa nti mbadde nzigoberera nnyo era olunaku lwe nasooka okulaba story eyo nze seebaka nagiraba n'ogiddamu nenjiddamu ekiro kiramba nengenda mu comment section nengoberera naye mba mmaliriza bwe nti okubiraba nayogera ebigambo bino omuntu omu ne mugamba bwe ngoberera nsooka bankireete ntya bannange ne mwe bwe mambigoberedde nsooka nenkwatako omukyala ensobi abaami babikola kituufu abamu naye nsooka nenkwatako omukyala ensobi yasirika okutuuka omukyala okugamba nti omwana bulijjo mmulaba atambula bw'ati agamba eno wamuluma eri bwe biti atambula agaziwa akola ki mbunze nga mufunira otuzi otubuguma ntitwekamu otunywa ngamba iyi omukyala olaba ffe abakyala omwana ne bw'aba omuwala nze nina kati muwala wange wano yayiseewo ne bwangamba olubuto olunuma nsobola omutwala bamukebera olubuto ontegedde fe abakyala tubeera beegendereza nnyo tuba tuzuuminga n'ebitazuumingika era twabanga bwolaba tonga otya okwogera nti olubuto olukuluma bayinza olowooza olina byewakoze kakati maama n'atateekenga budde buvunaanyizibwa kuddusa mwana oyo muddwaliro okumukebera kuba oba si ekyo bwe kiba kyaliwo kibanga ekyokuyiga eri bamaama ti omwana alina bwolaba atambula ebitali bya bulijjo awoze eno wannuma gwe tolowooza nti infections tome kwefuula basawo singa omwana yaddusizibwawo maama we yakirabira nakyo tekyandituletedde bino byonna kuba oba oliawo twandimusanze bakamutandika kiraga kati ogenda owulira ebyempulira mu ripooti biki obiwulira byonna kale bijjaomwana yali yatandika dde ebintu by'okwegadanga okusinziira bituwulira none yampadde byetutannaba kubanga nze sinnagirabako alipoota y'abasawo njirinda nga bali yampadde info aŋŋamba ye yali yeegadanga dda kakati maama era bwe kibanga kituufu Haji nti yakola ki yamukwata oba yamukozesa teyagisangako kakati yasanga bagitwala kyonna kyekiri anti kakati gwe lwaki olina nnyo omuzigo esigiri Haji lwaki yandibadde asemberera yakimanya nti omwana ono buli maama obyongedde otabukamu under age lwakuba onvuzeemu sipiidi kakati maama oyo bwe yavaayo nze nasula siibase enkirangamba naye nze nali nkirabyeko nze ayogera wano ekyatatukwata omwana we si mwana we omukozi ekyo si kinene nnyo nali muto nga ndi mu P7 bwe nakolera P7 bwe natuya ebibuzo byange bya P7 bansindikako mu maka agamu ng'omwami yakubye omukyala nga bamuwadde ekitanda sijja kumwogera omwami oyo kati omwami ne baleeta omukozi nze nnyambe ku baana nga n'omukozi waali naye omusajja yasoobanga ekyo yasooka omwana n'amugambira ku luggi wali ti njagala onkole bwoti nkuweyo 10 ezo sinza nazeerabira yagamba 15 omwana agamba nikanga n'avaayo bwe yamala akaana naŋŋamba ono tumugenda mwalira wano mudiro wajja okwebaka twalina ekisenge ky'abaana omukulu oyo omwana yasula amutawaanya ekiro ekyo naye teyamukwata omwana abinyumiza ku makya kati ng'abaana abatono abato namugamba kwata omufaliso oguleete tutekeene ewaffe taddamu okutawaanya n'aguteekayo omusajja yasooba paka mu kisenge kati era mu buto mu busiru bwaffe bw'abato
natuuka ne mugamba byaddala byenjogera fiiki sikunyumisa kati balanga ndi wa P7 nga n'omwali oli twali twenkana twali bwe tutyo nga twenkana kati tuba twali tuba myaka emikulu sijejera under age 12 kakati kye yakola bwe tumuteeka mu kisenge kyaffe twazeewo wansi misiteera yajja nga omanya abato era twali twebase kakeera ku makya kaŋŋamba kannange sikajjukira na linnya nze ngenda kugenda nze yazze n'agira bwati ne bwati ne mugamba nedda tukyuse obuliri kati nkolaga n'obusiru bw'abato ffe twakyusa obuliri nze neebake wano era maama oba muto nze kanneebake mu bubwo ye yeebake mu bwaffe kati nze nasulanga ne muwala we oyo omwami naye era mu kisenge kikyengezaako okulaga mu kisenge nga mulimu abaana be omuwala n'abalenzi abo bato ku ffe naye bategeera nange n'omukozi naye yajja nga wali mu ddiro tewamumalidde n'okumugamba ebyessente tebyamumalidde omukulu yajja nga nze neebaseewo yakwata ku nze pu aniono nempogana nange osonna tuvaamu oba yakwata bugere oba yakwata wasiza yabijjukira naye nawoggana okuwoggana nduza nawulira eddoboozi ng'ate lyange ne mulabire destruction y'omusajja omukulu atuludde yazimba amaka avuge gwenjogerako ng'avuga n'emmotoka yadde kati yayavuwala ng'afuluma ekisenge adduka sente yazimalira mu bakazi adduka abulireyo fiiki kati kyenkugambidde nti mu Uganda byonna bikola ki bisoboka fe abaali babirabyeko bisoboka kakati ate n'okuwaayiriza obuyaye buzze bungi nnyo mu Uganda muno nze sijja kutunuulira nnyo bantu abo k'omusango waabwe guli mu kkooti fiiki tuli mu nsi abakazi abamu mwe beeyiyiza naddala nga zze ng'olinawo abakyala oba olina omukyala batono nnyo abajja ng'akwagalira ddala nga tazze lwa sitatasi yo gy'olimu gwe fiiki gwe ŋŋamba yo omusajja omwavu alina abakazi ababiri nga mwavu nga abakazi bebagula emmere ondeetere mumpeeyo siina gwe mmanyi nti munnange omukyala w'omuli yenna nnyini makaago oyo ye mwami we kakati alina n'omukyala owokubiri egindi taliiyo kitegeeza abakyala bano abajja abookubiri abamu si bonna munfune bulungi bajja olwa sitatasi zammwe osobola okumpangisiza ennyumba osobola okumpa ku kapito fiiki ojja kusobola okundiisa kaakati ate ennaku zino kyazze kino kyennakugambe nti mutuleetedde nnyo obwasingo maatha nti mwe mutwagala ne mutuzaala namu ng'omanyi tolina gy'ontwala oweza muwendo gw'abaana gwe gwali okola ki gwe guyagala fiiki kati omala okunzaalamu naye nsigala eno mu bwomu oluusi wasooka nakumpangisiza kayumba bw'onzaddemu weekyanze kyanze weekyankudde nsigadde bwomu noonya omwami addako sijja kunoonya mwavu nja kunoonya ayinako naye ono ayinako sigenze lwakuba nti mwagala nnyo kyenkugambire nti byonna n'obuyaye buli busoboka era nze omuntu bwe yaŋŋamba nti bwe nawuliramu nga baleese version eyokugamba nti omwana yagenda ebweru bulabula nabagamba nti pozinga omwana siwe gyebiri sijja byogerako nyo biri mu kooti nze nabagamba kimu pozi omwana nga siwe ng'omwana ono ekibba baana kyajja mukiwulira mu malwaliro omuntu asobola okuba nga be baana be batubbira mu malwaliro sigamba abo nabbayo omwana n'amukuza gwe okula omanyi olina maama wo naye nga munda muli takufiiringa nnyo kuba toli ekiza maama oyo asobola okukuzannyisa emizannyo gye gy'ayagala abantu bagezigezi gwe webuza ababba abaana bababbira ki era abasinga bababbira ku katase ya buyaayi nalimba omusajja olubuto kakati ate omusajja saawa zino ansaba mwana simulina kaŋŋende mu ddwaliro x nzibewo akaana kubanga omusajja anteeka ekyuma mu nnyindo obuyambi abadde abumpa buli kimu akiina ebyo ne bibanga bireeta byayongera ku muwendo gw'abaali babba emabegakaawo abaana kati watya omwana oyo ng'akulidde mu maka gange nga sinze biological mother nze mmanyi engeri gye nnamufunamu olaba nti omwana aba takimanyi naye nga nze nkimanyi nsobola omukozesa emizannyo egyo that is singa biba bituufu naye teri mukazi ng'omwana wo wakene nkyano omuzaala ng'osobola kuteeka mu kadinga ako mu katemba oyo wenkugambidde wali
Wegire not the biological mother. Ye mwana we. Bino tucha byonna byambu. Kakati oli mwana we. Nga ne taata yavuddeyo. Taata w'omwana yennyini Haji omulala yavuddeyo. Nga yagala ebyapa era nga gamba omwana we bula balina issues zaabwe. Omwana wowe. Naye mpozi kyembo bwe mungamba nti yamutwala eweeye bweru alabika abadde omwana yabimuzanyisa mpozi nga si wowe ddala. Naye nga ye omwana alowooza wowe naye nga yamufuna mu nfuna eri gye njogeddeko. Ekisinga okunyiza mu mboozi eno yonna ye Haji asigala ali mu kkomera asigala ali mabega wa mitayimbwa. Fiiki gwe olabika kizuukanga Fiiki nga gy'oli musajja olabika gwe wateekinze dda sayidi nze n'abantu siri ku sayidi ya Haji naye kyeŋŋamba nti byonna nga bigenda mu maaso ono ali mu kkomera nti ne wabagambira nti luli twali mu kooti ento kakati ate tugenze mu kooti ate tugenda kukomawo mu kooti kyobalaba leero ba honorable Nsereko babadde baagala wakati mu ebyo byonna omusajja ali mu kkomera anti kati bannamateeka kyobola babadde baagala ate obujulizi sofa tewali obimanyi ki wesiteeti Omanye ebintu by'emisango kyobola abafiiki abantu balumbye omukyalo we ne bamulumba ku Nassa ne baagala omwataakinga kumpi baadde bagenda mukolako mob justice era kenkana yabadde mob justice okunsanga baadde bagenda mugajambula baadde bajja mugajambula kati kunasanga ate azungirayo okukolayo ki yali alina office gy'avaamu naye ndowooza nga alina pepa wakajjukira bw'oba olopya omusango mu kooti wabaawo ebitambula kino photocopy nga kino kola booti alina okubeera dde alina kyakola ki byonna bisoboka nze kyensaba bannayuganda tuleme kusayira muntu yenna musango si Haji si Hajati kubanga nakutandise nkugamba nti byonna mu Uganda yaffe bisoboka naye Fiiki oba onontunulako otya ng'omusango oguvuddeyo ne bagamba ti Haji yakozesa omwana naye nga wabadde onkuba empi nze mba naakutunulako ntya nga guvuddeyo nti ddala Hajati yawaayiriza nga nabadde nga jambula Haji wensabira bannayuganda abatulaba tuleke amateeka gakole galamule kubanze kambabuulira ebintu mu Uganda byonna bisoboka gwe bwebuuze ebituli ebirala byendaba ebintu bingi bivuddeyo nnyo byendaba nga biri relevant kale bw'ogoberera ennyo birinamu kye bikola nti bibanga ebirabisa nti omukyala muyaayi bamutekeko eriiso ejjogi kati ng'ebyo nafumbirwa egindi neziyayo ebyapa nayegira nti yabba bwati nagira bwati nze ndaba mu kiseera kino tetubeetaaga twetaaga kutunulira musango guno naye tomanya nabo nga bagamba bwe tunajjayo bino oba oli awo banaakakasa nti omuntu gwe tudiringa naye muyaaye kubanga olaba gundi yamukola bwati negundi namukola bwati negundi namukola bwati naye nze kyenandisabye nsobola okuba nga ate era nali muyaaye okkiriza n'abagamba nti ajja kyalimuira obuyaaye bungi sijja kikkiriza mbuza lwaki nze eddiini gye nzikiririzaamu twenenya Fiiki osobola okunsayira omusango ng'osinziira ku pasti byenakoledda naye nga nakyuka nenenya nejjusa ndi muntu mulala nnyo bwe nojja okinteekako oyo malaaya oyo yali bw'ati asiri malaaya ajjamu embuto nga sikyasobola kuzijjamu kaakati oba yabikola ate saaliyo Fiiki nagambye nti n'okuwayiriza Uganda kusoboka buli kimu kisoboka nsobola okutuula wano nga njogera nga bampadde ssente mbeeko oludda lwendifendinga kati mu Uganda buli kimu kisoboka ssente ezo atutabudde eddiini oba naye ekendedde kubanza kankubire waliwo n'ekinnumiriza munda mu nzi nga ndaba mpiininga omuntu ku byesimanyi Fiiki tuli mu mulembe omuntu mwavaayo n'ayogera ekintu nga kikyamu nga tamanyi kikyamu ku ggwe naye nga takirinaako mutwe n'amagulu naye n'atunula bw'ati mu kamera nga bwe ntunuddemu n'aga nti oyo yagira bw'ati nga naye awaayiriza alimba kati nze wenjagalira nawalampaddeeka abantu abo nanga atudde wano sobola kikkiriza yadde nakuwadde kiri sikisuubira nti asobola okulinnya ddeeka bakojja bakafulu mu nsonga nze ndi mukyala yeebase mu ddeeka bagamba nti mbutuufu nze ndi mukyala yeebase mu ddeeka emyaka egiwera ate nnyumidde nnyo nti nze ne kaakati bwenva olulingire wa mama wange nsula mu ddeeka kati ddeeka eyo toyinza kuŋŋamba naye byonna bisoboka ku kyoyo n'agenda mu maaso nga abaana bato beebase ye omanyi ki oba omwami yalina ekizibu ku mutwe
nga bajja kebera kubanga bakugambye ne fayiro teriko bakugambye yadde abamu babadde bamistakeninga bagamba bujulizi bwabuze era bibadde bigajjagambo za hajati oli bamusiba obujulizi tobulina naye nga nedda wali nti wakati mu bino byonna omusajja wali kye baali balaga baali mu kooti ento eyo mu kiseera kino omusango ogwo state yalina okuba n'obujulizi ebyo byonna kati ye bw'alaba nga fayiro ye tenabeera complete sina bujulizi okulaba omusango guno nti guyimirirawo yadde siri munnamateeka naye kale nyinza okuba mbitegeerakokko kooti ono state kino kye yagamba nti tukyayikuŋŋaanya baba bakyakuŋŋaanya musango kutereeza musango guyimirirewo bulungi nga state alaba nti ne bwe tugongerayo wali bwe baguwoza ono kimukwata waliwo omusango buyimiriddewo wabawo ebyeyongera mu kiringa bw'onoogamba kati oyinza okwesanga nga state yali tannafuna baluwa ya musawo ekyayina weeraalidde oyinza okwesanga nga state yabadde waliwo bakyetaaga okutuukirirako balabe nabo baleete oludda lwabwe fayiro ejjule obujulizi bujja kujja mu kooti nga bawoza abantu bwe badde basaba lwakuba simanyi amasuuka gempulya boogerako enkumbi zempulya gyozoogerako gye zaawamattuse kwegamba omusango guno gulumya omutwe era kyovula tuguveemu nabadde ndyawo mpulira nkumbi ate nange ne bintabula naye akati enkumbi ate omwana gwe bakutte enkumbi evaawa kati bwe gaba masuuka ne ŋŋamba ate ganaaba malungi nti masuuka omwana yagatereka maama yabadde yeetinkula n'agagwamu oba kale banaagatwala ne bagakebera omuntu omulanga nti ate newafoloza gakeberwa mpozi nga bagatuuti South Africa naye ebyo bisobola obba nga byonna byawolokoso nga gwe yagambye mbu omwana si wa hajati omwana wa hajati naye nze nzikiriza wano mu Uganda ebintu obigenda mpola era abagamba nti omusango gugenda kooti tuguvaamu batuufu wane Uganda ate wane Uganda nze nsobola okuba nga nze nina abawagizi abangi nga nze mukyama kisoboka Uganda nga nze nabadde nsinga okuba n'abagezigezi abaleeta abantu abayingira mu guno kyokka ate era wane Uganda era waliwo omuntu asobola era okukoza abakazi bangi babbye abasajja fiiki abakyala bangi banyigiriza abasajja afa kimu kankozaalemu mpulire lwaki abakyala abamu kale n'abaami batini nnyo oluvuvumu lwensinza okuwulira eyo luli mu bakyala bagamba hajati ono alina kyabaza anti kakati fiiki era kyataafuna luli nedda bandyogedde ki nze siri ku ludda lwa hajati bakyala siri ku ludda lwa tesiri ku lwa haji ensonga nzitulira nanga gye zigwa anti ekyokubaza bambi nabo tobanenya enamba esinga nga hajati alina kyabaza bakijja mu butambi obwafuluma era kyataafuna luli yali ayagala nnyumba biki naye ate era fiiki nakyo kisoboka nga fiiki nkusanze okozesa omwana wange naye nkuyinawamali nalaba ne hajati namba 2 ngaga nti ono era yagala kaliza bba waabwe kati kankugire nga nze nga bwe togenza nze hajati nakyo fiiki kisoboka obugagga abyagala nti haja alinamu kasente naye fiiki tukolera abantu saga tugwe saidi nze kyenkulaga kino gyendiko naye nnumwa okubanga haja ali nange kinuma bambi kubanga naye lwakuba nti gubaali basibyeko kinuma naye nze kyenjagalira mu mateeka ge Uganda singa nzolibwanga wansibira bwereere ondiyirira awo haji waba teyakikola ali mu ssente kati sebe lwaki tulina ne stress ekulemesa okulya emmere yoweebaka embu haji ali mukomera aje mulirira kwati naye hajati naye akimanyi ti bw'aba wayiriza omwami oyo ng'omusango omwana tebamutuusaako bwabulisa maanyi aje liyirira omusajja wuuyo bakugamba yali atwala biki gaasi kati singa dda n'agamba gaasi wange teyatuuka bingi ebiri mu musango guno naye nze bwekisangibwa nga bateesa kati ekibayita batya nsaba kunjambako wali eri naye nga nze nsaba nze mu nsonga eyo kyenjagala okwogerako fake nti tulina bwe tubadde lwakuba ate nemmala nondivatinga fake kankubuulire mbadde nkulaga obusobozi
bw'otyo ng'obadde okikoze mbadde nkulaga obusobozi bwa wano mu Uganda nti abakyala bangi nabo bambi banyigiriza abaami naye n'akati kena kukoonyeeko tokwasa akagusiza bano abantu ko basinziira nti yajja kubba mmwe mulina ekintu kye mutannamanya ekiriwo nze bw'oba onfunye nga nze nga namba 2 ng'olina mukyala wo ate neezaalirako dde abaana bange era mbanzize kuyamba abaana bange kukula bulungi sina byenkwagalamu nnyo kyovula nasuse nkubuuza eriyo ayina 2 nga tayina nga mwavu nnyo omugagga gw'ojja okuwulira yazimbayo akayumba ke kamu kuba obugagga businzira buli omu bwabulaba eriyo ayina akayumba ke kamu nga yagamba mugagga yeetaaga omukyalo owokubiri eriyo ayina zimansioni nga yagamba kwegamba obugagga buli omu bwabutegera naddala mu abaami kaakati ate nange omukyala nsobola okugamba nti bwe mufuna nga yazimbira mukyala we anti nze gwabaddako okuzimbira ndererewo abaana bange be najja nabo awo sibazizza bintu bonna bali abamu bavuma hajati naye nabo babala bintu nabo gye bali babala bintu ontegedde naye pointi yange ogifuna nti bangi omusango tugusalira omukyalo ono kituufu asobola okubanga muyaayi abayaayi gye balize nali ndabyeko omukyala nga yeebikirira bulungi emakindi awo naye ngaekiro yabba abasajja nga mufumba leka bbawe mu nju nayambala bulungi sharu y'emisana naye ekiro nayambala buno nga yakula bulungi naye nga bamukuba enkya neggulu bw'omuleeta mu nju n'omuyingiza ku laputopu mu bbaaga ogenda okuddamu musanga nga bamukuba leeta laputopu yange gye yabba omwami aba agenza okunaba nga agipakira mu nsawo kaakati nga mubbi naye nga mufumbo kaakati bine ate nno byenkuga nze biri bye gamba byadda myaka mingi naye wane Uganda fiki wane Uganda byonna bisoboka katukifundikidde tutya kino nze nkifundikira bwe nti njagala byakuyigamu bonna sibasayira musango omusajja ayinza okuba kuba alina ssente ze naye nga naye baali bamubala ate asobola okuba nga yakwatako nabukwasi bwati nga yakwatako naye mu kukwatako waliyo abakotte saagala gereza kwabo waliyo omusajja azze n'asooba n'akwata ku mwana naye n'atamwagala naye n'onsanga nga nnoonya nina byenkufunyeemu kati nnoonya kukugoba nkukooye nfune ku balala ninjagala ntandikire ku ekyo nzimbe ekyo naye nekingejjako buki ekyo kyo kisoboka kuba abasajja abamu babisooberera abaana mu bisenge kaakati ekyobugagga kyo kyenjagala abantu bamenyewo mbu yanona bugagga yanona biki teri muntu atayagala alina ayi teri muntu ayagala kuviiramu awo abamu kye bayise obuyaayi ndowooza okugamba nti kati waliwo yagambye nti omwami yamuwoloba ssente kati ssente ye naakwata ebyapa kati nze nakitegedde ne waliwo yatandikira ng'omwana avaayo ng'aga nti maama ye yamuteekamu ebigambo ekyo kinyini oyo mwana wa mwami oyo mwana w'omwami yasooka kati ate kati saagala ku discussing ebyo kuba bya kkooti naye ne nkuyingirira mwaka akatambi nze nga nze bwe nnakalaba bwe nnakategeera ng'omwana aga nti maama yamuteekamu ebyo akasooka omwana aba ayogera oli yajja n'agwamu na bugwi ng'omulaba ate okalaba nga tekali kiriya yakwata tabagambe nti mutuule mbakwati abakwatira mu anaweya yes kakati gwe gwenkutte nga totegedde nyinza obbikoogeza ebyo era ne ngamba oli nawe jangu oyingiremu ng'onaayogera waliwo omwana gwolaba ng'ayogera ekintu tugeze tuli wano fiiki mukyala nava wabbye emmere oli nabuga yagibbye namusanze akomba n'essowaani nze mba nakamutrainize naka script konna mba nakamuwadde nti bwe mbangira yingirawo kati byonna bisoboka nze nagamba ebintu birekere kooti ejja bikola ki kooti ejja biramula naye nze ebituli bingi naye tuyigamu ki abakyala tulekeraawo obufere abaami tulekeraawo onvuze sipiidi nze si kyekyange nze ekyobufere si kiriimu naye kale era kyekuusaako ku kikyo ebyedda byaffe bidetamininga byetuli kati ebyemabega byaffe nti fiiki lwaki ssaawa yaleero omukyalo ono bambi oyinza olaba ngaali mu bbanga ebyemabega lwaki oyogera erinnya lye muveeko oyo abo bali byabwe bya mu kkooti ffe tuli byaffe ebyemabega bye bye baleeta
bwe bibanga bituufu bikyusa abantu nti ne bwe mba mbadde mpulira bwe mpulira nenga atwalabika mugezi musajja alabika yamuwayiriza yakola alabika akoze eki mu byedda so tugezeeko okubeera nga twewala obuntuntu obwo bayinza otulabiramu ng'abayaayi naye ate era nkomawo fiiki abasajja mutufuna bubi fiiki abakyala bangi baviiriddemu awo abatateekamu magezi mu relationship baviiriddemu awo fiiki obufumbo tebwetaaga muntu musiru bwetaaga muntu ng'obwongo obusaza obwongo bulina okukola naye sigambye notaviira yaawo sigambye kubba munfune bulungi naye olina okubeera nkola yakano ono ali kazaali kati gwe nkoze sente zange miliyoni zange 2 fiiki miliyoni zange 2 tozimpadde waliwo ekyapa kyo ngeza onsingidde ekyapa kyo oba ngenze mu banka newozeeyo sente nze kuwadde waliwo obujulizi tugeze obulaga nti nkwadde ki naawe okkiriza nti nakuwa sente woba oyagala nviiremu awo nga tompa buyambi na bw'abaana ekitegeeza nja kukwata ekyapa kino kugambe fiiki mala okumpa sente zange ng'ojja ogambe ti ndi mubbi kubanga gwe osiga twagala kunsasula ge magezi genjogerako nkola ya hafi nekyobe mu customer care kakati ebimu nze bwe ntuula n'ensiriikirira ebimu mbiraba nga bisoboka ng'ate bambisse mu bubi nga mu bulungi nti fiiki abakyala bangi batunze ebibaasika bibagabana mu bika byabwe n'amala okitunda bakole n'omwami oba bizinesi n'agimugobamu kyokka ate n'abakyala bangi abeefuulidde abaami naggambye byonna bisoboka e Uganda naye nze kyensaba obwenkanya bubeerewo ekyokubiri abaami mutegere bakyala bammwe ababaagala kantunene mu kamera eno bulungi abaami mwekakkanyeeko omwana w'omukyalo ono Haji yandibadde tasanze bizibu bino singa yasigaza mukyala we naye omukyala yasooka baayawula owokubiri n'asooka agenda n'anobamuko yadda buzzi n'afuna zuula onfunye zuula yabadde maka olabye zuula gyakutadde nze nawulako mukyala wokubiri wakati awo owokubiri ng'agamba nti Haji yatuukako nomugaa nti kyobumanyi oli mwagala nnyo gwe nsinga okwagala naye mwe abaami abatulaba muyina kye muyigira ku kino muyina bye muyigiramuko oba nammwe mubiraba bulabi ne bibayitako mutuule saba ya leero omukyala era nina omutubwenaga nti olabye nti omukyala oli yava yawolereze Haji tinza omwami wange ne wakatubirawo n'abaana abatali talina gwe yali akikoze naye olowooza lwaki amuwolereza yamwagala bali ku zero niwe baba tebali ku zero yamwagala bya ddala niwe baba tebali ku zero yamwagala bya ddala kakati gwe bw'ojja okomboza n'okomboza abakyala tulina ebizibu byaffe gy'okomboleza ow'ekipali n'oyavuwala noddakuzi gy'okomboleza omubbi gy'okomboleza omumalaaya gabiro nonoli nedda mmwe mumutawaanya abaami singa mutawanya tutya tagaanako fiiki bwakwana n'ogenda obombulidde ensonga zo obombulidde ensonga zo ne mukyalawo nti oba omukyala biki nekwatulwesa amalyaja ti gafumbyemu nga tanajjawa anoonyi yampadde oba 3 oba 4 kati nebwe gaba 10 kigaana kiki kyoba otambuza ekyo nze ekyokuyiga nkiwa baami abaami banaye abakyala nabo balaba abaami awo nyini wooli oyo ogambye amali ameka ana goyogedde bagambye abakyala abatudde ne bafumba ne baguma ne babba abaabwe n'abasajja bagumye n'abakyala abo tebalina bibanyiiza ono nga bwe yagafunanga buli waava wanaafumbirwe wala naava wanaafumbirwe ne mukyala wo ggwe oba gwandaba bw'asobola okufuna abalala naye atudde mu kuzaaba ki abaana atudde agumye mubeerewo mu mirembe mubeerewo mugaggawale naye omukyala ajja n'akugamba kino sikyagala n'omulimba n'omufuulinga n'okola byokoze n'oyitirirwa kuba nti Haji ye eddiini emukkiriza ebamuwa
Eddiini ebamuwa Haji mugonvu nnyo bw'ati. naye eddiini beebawa ne beetabawa mulina okuyiga ekintu kimu nti ekitonde ekikazi omuganda agamba bakazi bajja omuganda agamba ati bakazi bajja bakola ki kabugu kakadde tekaggwamu musekere kati ffe ne bujja n'onkakasa kati nze ndi wano sisobola kwagala mujja wange mwagaza ki teri mukazi ayagala mujja we baba balimba bulimbi kati nze naka story ke nawulya nengano wano kai wava obuzibu ani yali Catherine yakanti mujja osimuyeke naka story ke nawulira ng'omukyala omwagamba toyogere erinnya ly'abantu wano ng'omukyala omwagamba kakati omukyala bwe yanoba Haji n'aŋŋamba nti agenze ne tubeerako awo n'abaana ne babeera eri bokka simanyi bwe yamala n'amuzza n'agamba akomyewo olwo abaana naye baayawula kyokka nagenda ng'okulaba ng'asulayo kati ekyo kira kye kikulaga nti obujja nabwo bwayingiramu mwoyo omukyala nze gwe njogerako kikuyigiriza kiggwa ndaba nti nze wano ng'onkwana nja kukulaga siina bujja era mukyala wo mutegedde naye nkubula efiki n'abakazi bangi abafudde abakulu nga bafudde babaloze abakyala bafiira musanya abakyala bamala okuzaala nabaana n'agaana simanyi okukola atya naye nga abakazi bannabwe babakoze ebintu lwa kitonde kisajja kubanga gwe yakuteeka mu layini n'akulaga nti talina buzibu namujja we naawe n'osagambiza nga buli ekifo eno okinyumizaani mukyala wo gwe wafuna oba mukyala w'omukulu n'abakulu abamu batta abato kaakati n'amanya bwali olubuto n'amanya bwali bwati n'amanya bwali n'amuzikiza kati mu kyo ki kye tuyigamu mwebeereremu ate naffe twebeereremu kituufu naye okusinga guno omulembe gwe tulimu fiiki abaami mwebeereremu lwaki simmwe abakazi kati abakazi baagala ssente tulina ebintu byetwetaaga bingi naye ssente tusobola kuzifuna nga tuzeetaagamu mmwe kati gwe bw'oteebereramu yo omwana ajja nkugambye bw'ogoberera sitori oyo gwe mbadde nkunyumiza gwe nkugambye yanyumya mujja bwe yajja amumanyi era n'amugumiranga gyali naye mujja bwe yanoba mu kukomawo baatabuka tayagala mukyala awulya dda amusinga obukulu naye ng'omwami yali abagasse nga batandise n'okukolagana mbu baamala n'abagatta mbu bakolagane ekyo tekiriyo teri agabana musajja ne mwagalana muba mwerimba era gweoba olina mujjawo ng'akusekera olowooza aseka ojja kunywa obutwa bwabwereere ofudde tufundikidde onoba tofudde ebiseera ne bijja okuba mu baana bo tuula ewuwo n'oyo atuula ewuwe buli omu abeere bibye kale njagala obbaagaliza ekiseera ekirungi ng'olaba fik media bana ebingi nno tuyingidde festive season olwo baleka tusaasireko abantu benateete amazzi bambi gabayingiridde mu nnyumba zaabwe amaduuka gonna ganjaddemu ekkubo tusaba waliwo amaduuka ga fanica mangi biki tusaba bekikwatako bambi mukole ekisoboka nali manya amazzi gakoma bwayise naye kirabika ebwayise ate kati tegakyagiranye sikyawulire nnyo mawulire ga bwayise saidi zeekako ngubadde wakana ate omusomesa wa secondary ate takabasanya wa 12 nonkakasa nga wa primary bali abasajja bannammwe abamu balina amaanyi gaabwe balina amaanyi gaabwe agabayisa we bandikome neerabira omulyango gw'enjuye n'agenda mu mulyango omulala kakati nze nabagambye natuuse mbagamba kusaba omwezi gwa sapule twagumazeeko